Finally Chosen Becky avudde ekuluja abali kumpi ne dictator Amiru mumukwateko ene Newspark channel webale kumati nate oje kumideko manji genkulete kiriza mbere nga atenga kuwa mama Essanyu finally munange Chosen Becky agenda kuva ku luggya omusajja mutadde mu ssente namusimba n'akaweta namugamba will you marry me mutwegatteko tubeere ng'ate tuyozayoza Chosen Becky bannange katambi nga woli mukalabaawo munnange gayi bamuyita Sekajja bamuyita Sekajja munnange w'ebitabo bibiri era Chosen Becky tabadde mu binakkiririzaawo ate gweoyiza okusuula step katubeere nga tukuwa obumu ku butambi munnange naye nga twagala okubeera nga tumuyozayoza twegatteko tubeere nga tumuyozayoza mu comment section subscribinga likinga lekawo baka bwawo mu comment section mu mawulire amalala ge tuli mu kufuna atamala emirundi Junior Wuuna avuddeyo n'abeera nga atabukira bubi nnyo Eddie Sendi bamuyisizaamu eggaali akatambi kaakano gwabulirire nnyo Sendi abaana bo baliwa batulageeko bakola ki bamanyi wabeegaana mbadde manyi ku myaka gye7 abaana bo wabeegaana baleeteko mu kamera basomera wa mwenna abali kutoka ntoko mutuyambe muleete ku baana bammwe tulabe kye baliko mujja kuswala mweka obudde bwe mumalanga mubuulirira abaana b'abalala lwaki temubuulirira abeewammwe get up one early morning tuula n'abaana bo olugezigezi oluteeke ku babo effe tulina empisa embi kituufu yes nze nina empisa embi era sizeewakana bw'ompisa obulungi mbuyisa bulungi bw'ompisa obubi nja kuyisa bubi. That's it. Era sagala tudde wano twerimbe. Junior ayina empisa embi. Ng'omuleeseeko empisa embi. Is a good person. Bw'oba mulungi gy'ali. Emwe Junior bagenda musiba. Ayina omusango. Gwe DPP gwateekako abantu emisango. You create crime when people are innocent because mwagala bo views mudoko musinika amannyo bagenda musiba. Do you work at a police station? Okola ku police oba oli awo yasamiridde oyogera by'otamanyi kwabi kunyumira. You a sadist. Manyumira nnyo okulaba banno nga bali mu bizibu. You a sadist. You are not a police officer. Tokola ku side oyogera ku bintu by'otamanyi kubanga otikka ebinyo and you think it's funny. Jesus, it's not fun at all. And you will soon get my reaction. Nzo kubetondera. I just do it out of maturity. Munsi waliwo otuuka n'okula. Nukira ku baca n'ogamba omuntu osonyiwa. Ne just because okuze. Toyagala bintu bya sikamuguwa. Oyina ebizibu ebikumala. Omuntu okwetondera tebubangako bunafu. It's not a weakness. Era ekyo njagala nkimayigirize. It's just one thing into otuuka n'okula. You just have to let some things go. N'otuuka n'okula. Munsi oyina okula oleke ebintu ebimu to go. N'ebiba bikulumye. Ate owe space ebintu ebirala. Ekibalemesezza ensi temwagala kwetonda. Mulowooza omuntu omwetondera buba bunafu nedda mukwano. Ate omuntu akwetondera aba muzibu. Kubanga tomanya kyazaako, tomanya kyabalowooza. Nze sireka bantu kumanya kyendowooza.
I don't let people to know what I think. Choloza chenyendo kola tesi chenkola. Echo chitata wange ya chensomesa. I'm very hard to predict. Echo nachigira kumuzeyi wange. Bwaloza wagendo yomba tati ya yomba. Ngamba laba muandika za apolaizo zibuli lunaku. Namu mugaga wa kodi besi yabayamba n'abawa ku mirimo muleme kuba ayido. N'abazimbira ne studio je mutulamu ne mwenyampira. Ne muddomu ne musinike ebinnyo. Ngane studio si yammwe. Ya mugaga wa kodi besi. Tubula n'okugipangisa bagipangisa. Si mwabagikolera mu mweka. Mweza mweziri wanze muzimbye ku ntuuyo zammwe. Fena tusabiriza. Twina abasabiriza abakulu n'abato. We are all beggars. Just because we have big beggars and small beggars. Marama muri awo mujjoza prizes. Iza kodi base. Right now era ya mugaga. Muranga nangi. Kati mvone mugati namwe muri bulungi. Ngate temuli. Kati chechiba sanyo secho. Just what tubasonyi wa busonyi. Ate ne mukifula akamanyiro. We just forgive you ne tubatunulira ne tukawamanya abantu bano ke tubasonyi. Ayi ne mukifula akamanyiro. Waliwo akamanyiro wekakoma. Nze dunia sibasabanga ko buyambi. I've never called any of you to help me. Buli musango gwemberamu ngwemalira. Bwe guntwala. Full figure jo wankubidde nakugambye. Full figure wesonyewe abantu. Kino mbigambanga muganda wo. Wavumye omulangira Nakibinge jjajja w'Obuyisiraamu. Nenga full figure gwe wandibadde avuma jjajja w'Obusiraamu. Full figure bwe wetunula mwawo woli. Okikakasa oli ku level yemu ne jjajja w'Obusiraamu. Novuma omulangira Kasimu Nakibinge jjajja w'Obuyisiraamu. Man, full figure ogenze wala. You are going too far. Abantu abamu tebavumwa. Mukubanga yagambye Kalisayi si kivumo. Kalisayi si kivumo. Kitegeeza siza. Ninawe Senkubuge omusajja yasoma. Senkubuge olina ne masters. Nodda kujjajja w'Obusiraamu n'ovuma ng'avuma omwana omuto. That was bad. It was bad. Era tekyalabise bulungi. Omusajja jjajja omulangira talina na kibi kye yayogera. Yagamba bugambi nti ne baminisita ba Kalisayi ng'ategeeza ne baminisita ba Siza Kabaka afuga. Oluganda lwe lwabazibuwalira. Ate era nga munnange Norbert Events ebye tebinaggwa penge avuddeyo n'abeera ng'ate amutabukira. Njagala mama Norbert Events wabali wabajali ngali mukulu kuyoba kuyulubuza ndagala. Norbert njagala mama wabagenza okusitama ku toyi. Bangamba atawaliza ku jirikiti. Njagala wagenda okutawaliza ku jirikiti. Enjibwe jemu yonke, enjibwe jemu emubojje ekinyeero. Yes. Kuba mama muroze tuli basiru. Neketi gula bangu omusajja yafune sente nayo mbuhaji. Iyo mbwa nayo. Nula omusajja muketi omusajja gomba gwe kitibwa. Naye yazunza lute lulinga lwa mujjo nkozi. Eva asibagala kubasereza mu wa musoro. Mwe bwa mazinga mbawo kitibwa gwe kibayi muketu. Olinga na amatako. Uzenga kuwe kitibwa gwe kibayi mbo munze kibayi gondi wa keti. Kibayi muketu. Muri mbizi mmwe. Kuba bubisereza mu wa musoro. Muketi dule bibisajje byulabange binamweje byusubira okubira n'amagezi muketi kasuzizo omuntu kalinga doti mukanonya sente muri kuseza Salimu Sala akola mulimu ki Sala akola mulimu ki bwe mubako sente njagala kumwe ba promoter bagenda ali mubba sente mino musaba sente wa Sala akola mulimu ki byo mmanja ja sente ezo zabawa
sente za muwa musolo aba video eno oba omuntu atunda amanda alunda enkoko oyo atunda pamba oba yanike mmwanyi gwe mubako sente baserege babako sente sala akola mulimu abo basajja babbi bilioni 5 mbomwe wamwe tugende mu kyalo gye babazika obagudo onkole tugende gye babazika mbomwe promote badde musimbira inyawo oba mwina mu dispensary abakazi bazalira amasomero tulabe embere amasomero ga mujigali amasomero gasomesa abaana wamwe mu byalo oba gali mu mbeera nnungi nze nakuwa ekigambo promoter bayirike gye bikulu nze nakuwa ebintu bibiri mu kusinga Abannayuganda bafa ne bafanga balingo enkoko ezirumidwa obulolo ne government ng'ekulembeza nti bayimbi beetaga compensation government ng'ekulembeza mbu bapromoter mu covid ne mu covid bapromoter bafuna sente abayimbi nze saagala muyimbi mu nsi muno saagala promoter bakola akakundi kwaro bo bafulukira mu bubumbi bo government bagirimba ki bo bagamba buli basola mundu basola kunga abantu Uganda mutujje akajanja ekisirani kye munanga ne mukadde wange Pastor Bugingo mukakasafa abakubiza Uganda Cranes mukimanyi tisinga teyabadde Pastor Bugingo Uganda Cranes yandikubiddwe goal ezisuka mu 10 waliwo akaseera we yawanikidde ng'omukono n'ayogera ne Katonda ng'abasajja batutuukidde ddala ku goal kipa bali mu box yaffe Pastor Bugingo n'awanika omukono Katonda n'azza bibye mwe mumanyi goal Pastor Bugingo ze ya savings muzimanyi obungi mumujjukira akaseera abusajja we bwabeeredde mu box yaffe kumpi eddakiika 20 naye ng'akyabulemesezza okuteeba ali ogwo Pastor Bugingo ng'awanisa omukono ayogera na Katonda singa essaawa eno mwebaza nti Calvin Kayanja ne Pastor Bugingo mwebale kubeera mu mupiira gwa Uganda Cranes nene mutulanga ekisiraani nti fe abakubiza ettiimu kale wadde bulijjo tetuwagira mipiira bulijjo tetujja kubeegattako naye mukakase nti twabeereddewo nnyo Uganda Cranes kikye mubanja Pastor Bugingo ettiimu yagisabidde era Katonda n'amukakasa nti omukisa aguweereza abaana beetaaga kukola bukozi nnyo omukisa nagwo gusanga yeetegese Pastor omukisa yaguleesa mu kisaawe Katonda n'amuweereza ne notification nti message yo ngifunye era njanukudde mwabadde mwagala abaana bamwe abaliise n'emmere babeeremu amaanyi agasamba emipiira kyeyakozeeko kimala goal ezandibadde zinywa empitirivu nyingi ze yakutte ng'azikwasa magic ng'azikwasa mwoyo mutukuvu nga Katonda yakola ebyamagero mwe muddeeyo mwetegereza obutambi Pastor Bugingo we yasitukidde nga nange awo abadde nga we goal egenda okunywa naye bwe yasituse nga n'awanika omukono bw'ati goal nga abasajja abawalabu akatimba kababula muddeeyo mubyetegereza ebintu bino era bwe munaamala okwetegereza omupiira guno mugenda kutwebaza bwebaza wamma kulikayo Pastor Bugingo kulikayo twawagidde omupiira webale kuyamba Uganda Cranes singa tewabaddewo na Sara na kuwanika mukono na kwogera na Katondawo eyo Uganda Cranes yandibadde ekubiddwa goolo kirimbi era n'ezo goolo ebbiri ze baakubye Pastor Bugingo yafunye essimu ng'alina emergency n'afuluma naye yabadde akwatiridde ettiimu ababadde okumpi nammwe ffe mwakirabye nti Bugingo olwafulumye bw'ati ezo goolo ebbiri gwe kunywa ye yabadde akwatiridde ettiimu kati ekisiraani mu kituvume empola ndi mukambwe nnyo ate mujje empola bwete tambudde wadde mulabi mulungi olakwekumira ku Newspack channel kankusaba obeere ng'osubscribinga olikinga n'okuleka obubaka bwawo mu comment section beera bulungi weeraba